our sponsors, we'd like to thank you very much. Everybody never seen the TV. One thing I know about Auntie Halima is her resilience. She's a very resilient woman. She doesn't give up. Twist and busy bingi, but you know, it's not it's how you stand up after the fall. And she has stood up a lot of times after so many falls. So those are things that we're going to celebrating and now kumujako tips on how she has maintained it. Saba mami edisenjo no mumanyi. Senjo no mumanyi. Juzi aina katwiti ke yogera kaka akanyumye nnyo naye nsaba naye atuweyo chairman Auntie Halima ne anticipation of the day, then tujja genda wa sponsor waffe tunamaliza sponsor waffe will ask Auntie Halima naye nini ababuulire ensonga ze. Haji Abedchi Sebo webale nnyo webale ddala basebo ne bannyabo aba media houses ez'enjawulo n'abategesi ba event eno. Edward Sendi gemanya gange nyambala enkofiira nyingi era olumu nange ntuuka ku mukolo ne ngandi wano ndi mu kitiiki naye nja kwogera lwaleero ng'omugoberezi w'ensonga ezikwatagana ne bannabitone. Njagala okwebaza okusookera ddala nganze njagala kusooka kwebaza omukyala Halima Namakula. Tuli 5 million mu Uganda naye okubeera nti yalonzeeyo nze nanga nti ajangu njagala obeera omu ku bantu abananjogerako ng'oyogera eri ab'amawulire. Ekyo nyabo nkwebaza. Simanyi ki ekyo kye nakola gwe kyewalabamu omulamwa naye njagala bannayuganda abali wano n'abatulaba tubeere nti tusiima abantu baffe naddala abalina kye bakozeewo. Ate abantu nga mukyala Halima Namakula njagala okumusiima era njagala okukunga abantu mwenna bannayuganda olunaku lugenda kubeera nga 26 Julayi ffenna tujje tubeerewo kwegamba ebimuli bye twandireese ku ssaawa eri envannyuma. Ekirungi mukyala Halima mukyala Muisiraamu ate oddiini y'Obuyisiraamu yesinga okunnyonnyola abantu nti eyo essaawa yeeteekwa okubaawo. Mu ddiini eyange gyensoma tetukyogerako tulinga abatalifa naye ate y'Omuyisiraamu akuga nti essaawa yonna agenda. N'olwensonga eyo nsaba tuleme kulinda luli lunaku ebimuli bye tubimuleetere nga 26. Lwaki mukyala Halima muteeka mu lubu lw'abantu abasaana okubeera nti tubajaguza olwaleero? Emyaka 5 omuntu ne bw'abanga talina kyonna kyakoze okubeerawo obubeezi emyaka 5 ng'oli mulamu si kintu kitono. Kubeerawo obubeezi n'oweza emyaka 5 kuba buli ali wano lowoozaako abantu bameka abafudde ng'obamanyi amannya gombi nga tebawezezza myaka 5 obungi bwabwe. Kaakati ate omuntu n'abeera ng'asobodde okuweza emyaka 5 ng'alina kyakola ng'ate aleka n'omukululo. Ebigambo ebimu bwe byogera mu Luganda bagamba bayiza obutabitegeera. Yensonga lwaki olumu balina okiddamu mu Luzungu kuba abantu bafe bamulo bakitegeera. Omukululo ye legacy. And omuntu alese legacy ye muntu ayitibwa legend. Ekimu ku bigambo ebisinga okukozesebwa obubi ennyo mu Uganda. Oli ayita omuntu legend n'omugamba nti legacy ye ki gy'alese. Naye mu kino kyentegeeza nti mukyala Halima abadde mu theatre, nze nsooka okumulaba nga actress nga batandika ekibiina kye bayita Black Pearls. Kibi nnyo nti kirungi nti omu ku bavubuka abato abaaliwo sebo yali wano mukama wange
naye she was in theatre, abadde mu music, both ng'omuyimbi, ng'omuwandiisi, nga promoter. Abadde mu film, both nga producer, nga director, nga actress. N'atakomaawo n'agenda mu humanitarian work oba mu wakiyisa otya mu Uganda mu mirimu egy'obunnakyewa. Nyinza okugamba nti wano waliwo abantu ng'ali mu myaka 35 nga takolangayo ku kintu kyabwannakyewa, nga ye buli kyakola alina okubeera nti ayingiza. So omuntu asobodde okuwaayo obulamu bwe mu ebyo byonna byembalaze, ate nga takomaawo nga n'abantu bangi bazaakwatako ku mikono weebali. Mu kukwata abantu ku mukono awo olwo omuntu aba aleka omukululo. Era mu kitwalo okuva wano abanda bano abatuwuliriza, gwe omuntu yenna kasita oli agamba nti oyo legend, bwe buuza legase yeeriwa? Legase kitegeeza ki? Omukululo. Baleese, bakutteko ettaffaali lyakutte n'ateeka ku bantu. Awo kasita ettaffaali libeera nti amataffaali gawera gazze ng'ateeka ku bantu, then that person is worth that title. She is one of the few people abasaana okuyitibwa balegend olw'okuba ekiseera kyabaddewo alese omukululo. Nina ekintu kye nnenyumirizaamu nnyo kye saagala kubuuza maaso. Muzadde ate asobodde, abazadde bangi, naye abazadde bangi bwe bajjayo omwana we n'omuzadde abula omwegaana nti oba si ye wange oyo. Naye muzadde akuzizza abaana mu bugubi obungi, ate abaana ne basobola okuba nti nabo abasizeemu ensigo ennungi. Era ye n'abaana be kwegamba kugambira kano ak'abazungu nti an apple doesn't fall far from the tree, kuba nabo balaba nti ddala omukululo mu myaka emito gye balimu nabo batandise okugule. So njagala nga bannayuganda tusiime. Ate abantu bangi baagala experience, abantu boogera ku muntu oyo alina experience. Nja kubagambayo ekintu kimu nti experience omuntu agifuna oluvannyuma lwa myaka egy'okukola ennyo, both working hard and working smart. Attributes ebbiri zombi era zaalina. So teriyo muntu asaana saawa eno kusiimibwa na kulagibwa mukwano nga muntu ali mu kiti kya mukyala Halima Namakula. N'olwensonga eyo nkoowola bannayuganda ffenna abali wano, abali ebunaayira 26 July, ffenna tujje ku Kampala Serena Hotel tusasule ate tujaguze omulimu, emirimu egy'ettembe gyakoze nga gigattako ku bannabitone, gigattako ku bakyala, gigattako ku ggwanga, ffenna okusobola okubeera nga tuli wamu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo.